Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Bannaffe mwenna abatulaba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah atusobozesezza otuwa obulamu bwe tulina olwaleero, n'atuwa n'obukuumi obusobodde okubeera nga tutuuka mu mwezi gwaffe ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan. Mwezi gwa Ramadan Allah yaguteekateeka nagwo ng'agussa era n'aguwa n'embeera yaagwo n'ekiseera kyagwo n'obudde bwe tulina okugusiiba. Yategeka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Nti abange mmwe abakkiriza kukakasibwa kumwe okusiiba nga bwe kwakakasibwa kwabo ababasooka. Kitegeeza nti n'abasooka bannabbi abasooka balina ensiiba gye basiiba, ne ya Muhammad sallallahu alayhi wasallama Allah gye yamuwa gye tukozesa olwaleero naffe eyo gye yatwagaliza era gye tulina okukolerako, kubanga ono ye nabbi waffe. Weewaawo nga ne bali yabatuma nga balina ensiiba gye baali basiibamu, naye ne yaffe ya Muhammad sallallahu alayhi wasallama yamulaalikako Ramadan n'amugamba kubakasizwako kumwe okusiiba omwezi gwa Ramadan nga bwe kwalaalikibwa kwabo ababasooka. Kyembagambye nti gulina ebiseera byagwo n'ennaku zaakwo. Nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yamala okubeera nga alaalikirwako okusiiba yatugamba nti suumu liruyati waftiru biruya, nti tusiibe nga tumaze kugulabako era tusiibuluke nga tumaze kugulabako. Kitegeeza nti teriyo muntu ayinza kugamba nti enkyanze kansiibe Ramadaan yange, engeri gye baliwo okubuusabuusa enensanga nze nkoze ki, nze nsiibye. Ekyo tekiriyo. Yatugamba tusiibe luvannyuma lwa kulaba ku mwezi ate tusiibuluke era luvannyuma lwa kulaba ku mwezi. N'agamba nti fa in ghumma alayhi, nti bwe gubanga omwezi gwa Sha'ban oba omwezi gubikkiddwako ne gutalabika, fa akmilu iddati Sha'ban 30 yawma, nti tugezeeko okubeera nga tutuusa ennaku za Sha'ban 30. Bwe ziwera olwo tewaba kubuusabuusa, enkya tuba tulina okusiiba. Kitegeeza ki? Sha'ban asobola okubeera ow'ennaku 29, asobola okubeera owa 3. Kulw'ekigambo nabbi kyagambye nti we gubeera nga gubikkiddwa ne gutalabika musiibe olwa 3. Naye ababa bagulabye bakakasibwako okubeera nga basiiba, kubanga nabbi sallallahu alayhi wasallama omusajja yajja mu maaso ga nabbi n'amugamba nti ya rasulallah, omwezi nze ngulabye. N'amugamba nti tashhadu an la ilaha illa Allah, nti okakasa nti Allah ali omu wa anna rasulullah, nti nange ndi mbaka. N'amugamba nti ye, n'amuddinga n'emirundi 3. Nabbi sallallahu alayhi wasallama n'agamba Bilal nti ya Bilal azin binnas, enkya basobola okukola ki? Okusiiba. Kitegeeza nti omuntu asobola okulaba omwezi naye agulabye yaani. Osobola okulaba omwezi naye osobola okulaba omwezi ng'oli mulimba ku kyalo okufa obufi. Abantu tebayinza kutwala kyoyogedde, kubanga eriyo omuntu abika omuntu ne bagamba nti ani abise, nti Idirisa, nti alinda sooka omala okukuba ddala kituufu oli yafudde, kubanga abise tebamwekakasa bigambo byakola ki. Kyova olaba nga nabbi yagamba omusajja nti tashhadu an la ilaha illa Allah, nti okakasa nti Allah ali omu. Omusajja n'amugamba ye. Nabbi n'agamba Bilal yazine. Kitegeeza nti omuntu yenna aba agenda okwogera nti yalabye omwezi n'agulaba, ng'abasajja bakulu ab'edda bayimiriranga ku bituuti ku biswa waggulu nti gubonese, bannaabwe ne babakkiriza ne bagamba nti gwabonese, enkeera ne basiiba. Naye olwaleero bw'obanga osobola okugulaba n'okakasa banno, naffe tusobola okusiiba ku lw'ekigambo kyo. Naye nabbi yagamba nti bwe guba gubikkiddwa ne gutalabika, tujjuze ennaku za Sha'ban 3. Olwo kiba kitegeeza nti enkya tuba tulina okusiiba. Nga bwe nabagambye nti tusobola okusiiba ng'ennaku z'omwezi 28 oba nga 1 March. Kyekyo ekyokujjuza 29 aga Sha'ban oba 3 aga Sha'ban ne tusiiba nga 1 March. Kwekwo nabbi kyagamba nti fa akmil iddati Sha'ban 30 yawma, nti tujjuze ennaku 3 aga Sha'ban, enkeera luba 1 Ramadan. Oba wetuba tugulabidde kwonna ku 29, enkeera tuba tulina okusiiba. Naye yatugaana okusiiba olw'okubeera nti gwe oyagala okulembezeyo olunaku Ramadan ekusiŋŋaane nga watereezezza dda,
oba baleme kugamba nti olwaliro si kusiiba nga gwe wasiibye. Yatugamba la tuqaddimu ramadani biyawumi au biyawumaini, tekikkirizibwa omuntu yenna okukulembezaayo ennaku za ramadani n'osiibayo olumu oba n'osiibayo ebbiri, n'agamba nti illa okuggyako omuntu oyo abadde asiiba ennaku ze nga bwe zibadde zitambula. Oyinza okubeera ng'obadde osiiba olw'ebbalaza n'olwokuna, asiiba 13 14 tuyinza mwogerako kubanga ziba teziriyo ezo. Mwezi gwa ramadani guba wakati, naye asiiba olw'ebbalaza n'olwokuna, oba abadde asiiba ensiiba eya sunna ng'asiiba lumu n'alya lumu, oyo gwe bagamba nti agende mu maaso n'okusiiba kwe paka ramadani lweneekola ki, lweneebeerawo oba lweneetuuka. Naye si gwe kugezesa, bagamba okuggyako omuntu oyo abadde asiiba ng'alina ennaku z'asiiba naddala olw'ebbalaza n'olwokuna abakozesa sunna eyo, gw'osigala nga osiiba, naye si kugezesaayo olunaku nti ramadani ekusiŋŋaane ng'okoze ki, ng'osiibye. Mu byo mu kwetegeka mu ramadani tulina okubeera nga tumanya bwe tulina okubeera. Ramadani erina ebintu byayo ebikolesebwa. Ramadani gwe mwezi gwokka Allah mwe yaziyiza ebibadde bikolebwa mu halaali n'abifuula haramu emisana. Yaddira ebintu ebikoze nga bya halaali naye mu ramadani n'abifuula haramu, kubanga kwe kusiiba. Ebintu bye yafuula biruwa? Emmere eri halaali omuntu okulya n'okunywa, naye kiri haramu mu ramadani omusiraamu okulya n'okunywa emisana, okuggyako abo baba bakkirizibwa okulya. Era nabo babateekako ne condition, tokkirizibwa kuliira mu banno nga basiibye. Tosobola kubalaga nti banne nze ndi mulwadde nnyo era nina kulya, okuggyako ali emulago ku kitanda nga balina kukuleetera buleetezi. Naye alya olw'obulwadde, alya olw'embeera, olina kulya nga olibbaliko banno obutakuleetera mu mbeera nakwemulugunya. Naye yatugamba nti okulya kuli halaali emisana nga mu nnaku si za ramadani, naye mu ramadani kuli haramu. Omusiraamu takkirizibwa kulya mu ramadani nga tusiiba nga talina nsonga emuliisa. Kimba mbagamba nti mulimu ebintu Allah bye yaziyiza mu ramadani naye ng'ate mu myezi emirala bitambula bulungi. Ekirala, omwami okubeera ne mukyala we emisana mu mbeera y'obufumbo nakyo sikkirizibwa naddala nga twasiibye oba nga mwasiibye. Ekyo kiri halal mu mbeera yonna, naye ate mu ramadani emisana kiri haramu. So byemumu ku byebyo Allah bye yaziyiza okubeera nga tubikola emisana naye ng'ate ekiro biri halaali gye tuli, naye yakyagendererwa mu kyo kubeera nga tusiiba ebintu ebyo Allah bye yagaana. Kyova olaba nga yagamba nti aswawumu li wa ana ajizi bihi, nti okusiiba kwange era nze nkusasula. Lwaki? N'agamba nti omusiibi aleka ebyokweyagala kwe, aleka ebyokulya kwe, aleka buli kimu kyonna kyandibadde asobola okukola nga yasiibye, n'akireka ku lwange, n'agamba nti wa ana ajizi bihi, nze nina okusasula okusiiba kwe. Kyenva mulaba nga mu kusiiba tulina kubeera nga twegendereza nnyo, kubanga Allah yasasula okusiiba kwaffe, yakutunuulidde buli kantu konna omusiibi kakola. So bw'obanga oli mu ramadani weegendereze nnyo okubeera nga buli kimu kye bagambye nti kirina empeera, kino kirungi bw'oba okikoze, kino bw'oba okikoze ofunamu kino, kino bw'oba okikoze ofunamu kino, osobole okubeera nga buli kimu okikola. Allah atuuke okutuwa empeera zaffe olw'eggulo oba ku nihaya ya ramadani nga tuli abaddu abagomoloddwamu oba abagobolodde ebyo ebisinga obungi mu byengera bye yassa omwezi gwa ramadani. Omwezi gwa ramadani naye gwetaaga okubeera ne juhudi n'obunyiikivu n'okuteekateeka n'okuwa program buli muntu bw'asobola okugubeeramu. Mathalan, olunaku olusooka omuntu lwandibadde lumukaluubiriza era teruba lwangu lwakubeera nga omuntu alusiiba, buli omu amenyekamenyeka, naye omubiri abagukyekinze, kubanga nabbi yagamba nti suumu fasihu, nti tusiibe tube balamu. Abazungu bakakitegeera nti omuntu bw'asiiba alina obutwa bwajja mu mubiri, naye nabbi yatugamba tusiibe tube balamu, kubanga mu kusiiba kulimu obuki, kulimu obulamu. Naye mu bulamu obwo kyenva mulabanga ennaku zino ezisooka 2, 3, 4 omuntu aba mugonvu, omubiri guba gwekyekinga gulwana okulaba bwe gugenda okubeera ne resistance ey'okumala essaawa 10 nga tolidde, ey'okumala essaawa 12, 13 ng'abali mu nsi endala nga talina yakoze eki kataddemu. Ebyo byonna byonna Allah byatugamba nti empeera zize yalina okubeera nga azisasula.
olw'okubeera nti twerekereza ebyo bye yatukkiriza okukozesa ate ne tubeera nga tubifudde ebitali bya kukozesa mu kiseera kya kusiiba. Mukyo omuntu yandyeteeseteese okubeera ng'asoma ku Quran, kubanga Quran yakkira mu mwezi ogwa Ramadan. Giteeketeeke bw'eba erina ejjuzu 30 naawe osobole okubeera nga insha Allah obeeramu abo basobodde okusomako ejjuzu 3. Bwe wali mu bukka bwe bazisoma, naye naawe omuntu wa bulijjo bakugamba okubeera nga weeteekateeka. Kale somayo empapula 2 ku buli swala, omanye nti mu swala bweti nsobola okusomayo olupapula, ku swala bweti nsobola okusomayo olupapula, paka insha Allah Mungu w'anaaba akusobozesezza w'onootuukira mu Ramadhan ng'eggwako. Ekyo ky'onooba osomye naye ejja kubeera ng'ogezezzaako okubeera ng'olwana okusoma Quran. Ekyokubiri, abantu tweyitirize nnyo okugenda okusaala salatu tarawih. Buli omu afune w'asobola okusaalira tarawih, ng'osobola okugenda okusaala mu jamaa, n'osaala n'otandika ne imaamu n'omala ne imaamu, kubanga tetuba tetulina kye tugenda kukola. Naye abantu abamu mugenda ne mulya ne mugamba mugenda kusibuluka, n'olya nga ttimba nga tosobola kuwummuzaamu kubeera ng'osobola okusaala. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti omuntu omusiraamu yagamba nti nahnu alqawm la naakulu hatta najuu, tiffe tuli ekibiina tetulya okugjako ng'enjala etuluma. Ate n'agamba nti bwe tuba tulidde tweryako kitono ne tulekawo, kubanga olubuto luno abasayansi bakakitegeera, naye nga Nabbi sallallahu alayhi wasallama yakyogera emyaka 1446. N'agamba nti omuntu alina kimu kyakusatu kyakussa mu lubuto, alina kimu kyakusatu kya mmere, kimu kyakusatu kya mazzi. Naye omuntu eyasiibye byonna abijjuza n'atuuka ku ruku nga tasobola, n'agamba nti nze imaamu tarawih yenkalubirira, kubanga bwe mmala okulyawo nga bw'omanyi mba sikyasobola kugira. Naye mwerekereze mu kulya, mulyeko katono musobole okusaala tarawih, oddeyo olye nga bw'oyagala ng'omaliriza okusaala. Kyava tugamba nti mu program teekako bw'ogenda okusaala salatu tarawih, omanye nti ngenda kusaalira wano, ngenda kusibulukira wano, nsibulukeo katono, ate nsobola okusaala nzireyo eka, nsobola okulya emmere. Naddala abakola, oyinza okubeera ng'olinawo kwosibulukirawo katonotono, n'osobola okubeera ng'oddayo eka n'olya, oba n'oddayo eka n'osibulukako kitono n'omala okugenda ku nearest mosque mweri n'osaala, n'okomawo ne mulya emmere ng'eya bulijjo. Mu kusiiba muntu kola program, buli w'okukolera program obulungi, okusiiba kujja kuggwako nga totegedde. Program ey'okubiri, buli omu akole program esobola okusiibulula ku bantu. Abantu awaka Nabbi yatugamba tusiibulule ku bantu, kubanga yagamba nti man fatara saim, nti omuntu asiibulula omusiibi afuna empeera ezifaanana n'oyo gw'aba asiibuludde, naye ng'ate gwe gwe basiibuludde empeera zo tezikutukawo z'oba ofunye. Naye abantu abamu bwe baba basomera hadiisi eyo, olina amaka oba mu ddiiro lyo mujyamu abantu 7, lwaki oyita 3? Yita abajja mu ddiiro lyo bwe bajja okufunamu, naye abantu bajja kuyimirira wabweru beesooze, lwaki yatuyise nga tasobola, lwaki yakoze bw'ati. Okusiibulula, bw'oba osobola okusiibulula waka abantu 10, kola program ne ajati nti buli lunaku tujjanga kusiibulayo abantu baffe 10. Bw'oba osobola ku weekend lw'oba oliwo mwenna, ogambe nti ku weekend eno inshallah olw'omukaaga ne Sunday nja kusobola okuleetayo abantu bange 8 ajati tubaliise wano, baneiba wano, gundi ne gundi, oba ne mukwano gwange. Naye muleme kukola ate kivaamu bubi. N'abantu abalala bw'oba tolina mmere y'abantu 20, toli nabbi, kubanga nabbi ye yasabira emmere ne yeeyongera. Gwe teeka waaka akatonotono k'olinako abantu 15, Allah ajja kusiima nnyo ekyo ky'okoze ekiri mu busobozi bwo, okusinga okuleeta abantu ne banyiiga. Bantu bangi bakuba amasimu, owange nti otuuse ku tarawih nti sinatuuka, nti agenda kujja vondeeterera awaka okulya, manyi ono omusajja yatuyise naye alinga yatwagadde okutusiibya enjala, talina kyakoze. Ebyo byonna bijja lwaki? Kubeera ng'omuntu akola ekintu ekitali mu busobozi bwe. Bwe tuba kusiibulula bannaffe mu Ramadhan, okusiibulula bannaffe kulungi, naye tukukole mu mbeera esinga obulungi. Mu maka gaffe bwe babanga eddiiro ligendamu abantu 15, 10 oba 8, abo bwe boyita togenda kubamalayo abasiibuluka. Yita abo, muli ekisoboka, muli ekimala, osobola okubeera ng'okifunamu. Bw'oba tosobola, teeka ku muzikiti, teeka ewantu wonna owali abantu obasiibulula. Ebyo byonna empeera ojja kubeera ng'ozifuna. Ekirala,
omuntu ono gwe bagenda okusiibulula abantu abagenda abasinga obungi mwine embeera gye tutajja kwogera nti oba muba temweyisizza bulungi. Munno yakuyisa okusiibuluka ate gwe n'ogenda n'ebyokulya byo n'ogenda nze nja kubeerawo obubeezi kasa nnina ebyokulya byange. Gwe togendera ddala, kubanga ekigendererwa mu kyo mu kusiibulula bannaffe kubeera wamu na kufunamu mpeera eri oyo abaasiibuludde omuntu. Tetugamba nti abaasiibulukuse tafuna, naye Allah amuwa empeera ze. Mathalan, omuntu ayasiibye ayinza okubeera nga mu kusiiba kwe okusinziira Allah bwe yakulagira ne Muhammad sallallahu alayhi wasallama ng'ofunye empeera zo 6, bw'otuuka w'ogenda okusiibulukira munno n'akuwa olubajjo lw'entende n'olulya afuna 6 yo gwe Allah gy'akuwadde, naye nga gwe eyiyo tevuddeewo, kitegeeza gw'osigala ku origino naye ono Allah amukubisizaamu aba yeerekereza. Kyenva mulaba nga tekugamba nti bwe baba bakuyise ku mukolo oba bakuyise munno w'okusiibulukira, gezaako okole ekisoboka kyonna ng'osiibulukira ku ekyo munno kye yateeseteese. Naawe enkyobayite bw'oba tosobodde genda ku muzikiti, genda ewantu wonna oteekewo ebyokulya. Mutunuulire okusiiba okumanya Allah yakukola nga mwezi gwa kitiibwa, mwezi gwa kisa. Abantu abasiibuluka, muntu ajja nga olina eryenvu lya bbogo yalimu oba ndiizi kawa kantu katono, naye bw'alaba munne nga yakatuuka akamenyamu n'amuwaako. Naye mutunuulire bino ebiseera ebibeerawo ebitali bya kusiiba, omuntu ogwa bbogo oyo omuntu ayagala kulya ena n'amugaa nti toyonoona bajeti yange. Naye mu Ramadhaani omuntu yeerekereza n'amenyako n'awaako munne n'asobola okubeera ng'asiibuluka. Ebyo nno Allah by'asinga okutunuulira. Okusiiba kulimu empisa ennungi, kulimu okweyisa obulungi, kulimu okubeera nga tetuyomba, tetuvuma, tetukola bintu bikyamu, kubanga ebeera tuba tuzzeeyo ku renovation okututereeza okusobola okubeera nga tukola ebyo Allah jalla wa ala byayagala. Kinva mulaba nga mwezi gwina omwezi gwagwo, gwina essaawa zaagwo ez'okusiiba, gwina n'enneeyisa yaagwo mu Ramadhaani. Olwaleero mu Ramadhaani mutunuulire maofiisi mwe tukolera, mulimu abatali basiraamu, naye olyaga nti gundi yasiibye tukoleko kitono, meeting tujanguye, gundi yasiibye ayinza okututawaanya mu maaso eyo nga tajja kubeera nga ali bulungi, naye tukole meeting tonotono, bannaffe bakoze eki, basiibye. Byonna babitunuulira olw'okubeera nga batusaasira nti bwe tusiiba tubeeramu n'obukendeevu, amaanyi oluusi tetuba nago bulungi, ennyonta. Naye kye tusaba Allah Ramadhaani eno agireetemuuko okubudde bw'empewo, kubanga enkuba teriiyo, omusana guli waggulu, naye nga byonna Allah bw'aba asiimye bwe tugenda okubeera nga tumalako Ramadhaani yaffe, era bw'anaaba ateeseteese Allah bwe tujja okubeera nga tumalako Ramadhaani yaffe. Mu byo omwezi gwa Ramadhaani guno gulimu okweteekateeka, gulimu ebiro oba ekiro ekya Laylatul Qadr ekirina okubeera ng'omuntu yeeteeseteese kuva wansi. Bakadde baffe balina hadisi gye basoma, awalahu rahma awsatahu maghfira akhirahu utqu minan naari, naye ebyo byonna bye basoma nti okusooka kusaasira, okuddako okusonyiwa, okusembayo kutakuva mu muliro, byonna Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti buli lunaku mu lunaku mwezi gwa Ramadhaani Allah asaasira, Allah asonyiwa, Allah ate abaddu okuva mu muliro buli lunaku. Kati hadisi eyo eno lyekola eyo egamba nti buli lunaku lwe lutuufu Allah alusonyiwa, Allah alusaasira, Allah aluteerako abantu okuva mu muliro buli lunaku mu mwezi gwa Ramadhaani. So bwe tuba tusiiba tumanye okumanya tweteeketeeke nti tetulinda ziri nnaku 10 zisembayo, tutandikire wano olwaleero okubeera nga taraweeho ogiddiŋŋana olunaku olusooka olw'omukaaga paka ku 10, ogende 11, 12, 13, ogende ku akhir Ramadhaani, mu nnaku ezo ezisembayo eza Ramadhaani, ojja kubeera ng'omanyidde oyongeremu juhudi ey'okubeera nga obeeramu ababaddu abagenda okusangibwawo ekiro ekya Laylatul Qadr. Mu Laylatul Qadr olina kubeera ng'ovudde mabega ng'ojja ojjumbira ettalawiya n'ogimanyiira, n'ebeera part of you, tosobola kubeera ng'ojja kwosa 10 erisembayo. Tusaba Allah jalla waala atuwa obulamu obulungi mwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadhaani, atuwa okusonyiwagana, atuwa okweyisa obulungi, atuwa okubeera nga tusonyiwa bannaffe eri abo abatukosezza nga Ramadhaani tennaba, naye mu Ramadhaani atuwa okusonyiwa ate nabo tubasonyiwe, ate nabo beddeko okubeera nga nabo bayisa bulungi bannaabwe. Tusaba Allah jalla waala atuteeke mu baddu abaddiŋŋana salaatu taraweeh okutuusa Ramadhaani lweneggwako. Tusaba Allah jalla waala atuteeke mu baddu abalina obusobozi obusobola okubeera nga buli lunaku
buli muntu asobola okufunayo gwasibula mu kyonna kyaba asobodde okubeera nga amuwa okusibulukirako. Tusaba Allah jalla wa ala atuwa obulamu obulungi, atukuumire eggwanga lyaffe n'emirembe, tusobole okubeera nga tulitambuliramu. Abagenda okusala tarawiya ekiro tutambule, abagenda okusibulukirako mu bannaffe tusibuluke nga tuli bulungi, tusobole okubeera nga tuyita mu mwezi guno ogw'ekitiibwa nga tuli mu baddu abalungi. Tusaba Allah jalla wa ala alungamye obukulembeze bw'eggwanga lyaffe n'abakulembeze bonna mu mitendera egy'enjawulo, abaweemu obulungi, tusobole okubeera nga tubeera mu mwezi ogw'ekitiibwa n'emirembe n'emikisa. Tusaba Allah buli omu enniya gye yatadde eya Ramadan n'obuzito bw'alina, Allah tukusaba omwewulire, afuuke asanyuse oba afuuke ow'essanyu gy'oli ate ng'ali wa ssanyu eri abantu be. Tusaba Allah jalla wa ala awa abaana baffe okumanya n'okutegeera, abazze mu masomero era abasiibidde mu masomero, Allah abaweemu obulungi ate basobole okubeera nga nabo basiiba, n'abasomesa babayise bulungi ku masomero nti baba basiibye ate nabo babategekere mu mbeera ennungi ey'okusiibuluka. Ne wabankubadde nga tebasobola kusiibuluka nga bo bali waka, naye babateerewo enteekateeka eyeesaanidde. Allahumma anta salaam wa minka salaam hayyina bisalaam tabarakta ya dhal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.